بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mikwano gyaffe abatufollowinga ku page yaffe n'abatambula naffe tugambye omusomo gwaffe gwe tuguddewo nagwo gwa emiteeko gy'abantu abaganyirwa mu mirimu gyabwe emirungi. Emiteeko gy'abantu abaganyirwa mu mirimu gyabwe emirungi. Tugambye emirimu emirungi gigenda kutuyamba nnyo ku dduniya kuno okubeera nti tuvaaho nga tusigadde bantu batwogerako bulungi, wakadhalika ne ku nkomerero emirimu emirungi gigenda kutuyamba okubeera nti girinnyisa minzaani n'okuzitoya minzaani y'emirimu gyaffe emirungi. Era omuteeko gwe tubaddeko gwe tukomekerezaako ku kakiripu kaffe akasoose tubadde tutunuulira abantu abaganyirwa emirimu gyabwe emirungi. Abasooka tugambye nti almuwahidun, abantu abawula Allah tabaraka wa taala, kubanga abantu abatawula Allah tabaraka wa taala emirimu gyabwe gyonna emirungi gye bakola gifa ttogge, tebafunamu ewa Allah subhanahu wa taala. Mbagambye nti Huzaifa radiyallahu anhu yagenda okulambula omusajja omulwadde n'amukwatako bw'ati, agenda okuwulira nga muno mulimu ekikukunadde, n'amugamba kikino, n'amugamba nti minal wahina, nakijje wa mulaguzi banabalagula n'ansibiramu n'akantu nenzikakkana ku bulumi. Huzaifa n'amugamba nti lawmitta wa huwa alayka ma sallaitu alayka, oba kufa nga irize ene kuliko mbali sigenda kusalira. Lwaki? Kubanga ekishiriki billahi azza wa jalla. Oyamala n'amusomera aya nagati wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, abasinga mubalaba tebakkiriza Allah wabula bakkiriza Allah naye ne shiriki basigala bamuyina. Songa ku mulembe ogwo Huzaifa okubeera nti agaanye okukusaalira obusaalizi, Huzaifa okubeera nga agaanye okukusaalira obusaalizi nga umma yonna esobola okubeera nti tejja kukusaalira. N'olwekyo baganda baffe kyekituteesaawo emisomo nga gino ne tuteekawo emikutu nga gino pages ez'enjawulo okubeera nti twongera okutambuza daawa ne message kukituusa ku baganda baffe abasiraamu. Era baganda baffe twongera okubebaza ababeera naffe nga bafollowinga muganda waffe Mpaji Farid owa Bukedde, muganda waffe Yusufu n'abalala bangi batambula naffe bafollowinga emisomo gino gye tusomesa, ate nabo ne bakola obuvunaanyizibwa obw'okujongerayo. Buli muntu yenna akola omulimu ogwo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga naye akimuteera ku minzaani y'emirimu gye emirungi. Abantu abafuna mu mirimu gyabwe emirungi abasooka tugambye be baawula Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu yenna atayawula Allah subhanahu wa ta'ala tafuna mirimu gyonna emirungi gy'akola. Omuteeko ogwokubiri ogw'abantu abafuna mirimu gyabwe emirungi kisiibo swala. Subhanallah, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala kyobula nzi lwembanjagalo kivaako point esooka, lwembanjagalo givaako ate nga nfunayo akansima nga nti kansokezeyo ku point eno. Kyega kyobula Nabbi sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illallah yagimalako emyaka 13 nga tannaba kugenda kintu kirala kyonna olw'obukulu bwa la ilaha illallah. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyobula yakimalako emyaka 13 kubanga ne bwe baswala yokka, eswala yokka, essola tesobola kukkirizibwa, omuntu tasobola gifunamu mpeera bw'abeera nga akyalina shiriki. Kubanga ekisooka ye kennyini aba yeeyogeza, bakuyita kweyogeza abaganda, kubanga bw'abeera ng'asaala agamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayi Allah gwe gwensinza era gwe gwensaba okutuyamba, gwe gwensaba obuyambi. Kati ate ng'alina shiriki n'abeera nga byasala tabimanyi, essola n'efa. Efa lwaki? Kubanga agamba nti Allah gwe gwensinza, ate Allah si gwasinza, alina ekifundikwa, alina akati mu nsawo muwaleti wano, alina yirizi mu mulyango. Olwayo yirizi bazikyusa, yirizi zibeera mu bugatto bwa mmotoka, zibeera mu bulaadi, zibeera mu kyolina ateeka akagatto k'emmotoka. Siga nti buli bugatto buli muhiriza mwebuli. Ebimuli olwayo abantu bibasenguka nabyo, omukyala olaba kusooka kimuli ku mmotoka agenda kusenguka. Kirimu amajinni, kirimu shayatin eza buli kika. Obulogo abantu babukyusizza, olwatu bakyazimba masabo. Omusajja azimba buzimbi nnyumba nga nnene n'ateekamu ekisenge nga kyekikola ng'essabo. Ethan omuntu tasobola kufuna mirimu mirungi gyonna gy'akola ng'akyalina shiriki. Olaba ne bwe bahijja, omuntu olumala okwesiba hiraami ye bw'ati ng'agenda okutandika emikolo gya hijja aga nti labbaika Allahumma labbaika, ayi Allah nyanukudde, ayi Allah nyanukudde.
labbaika la sharika laka ay Allah nyanukudde naye kakasa togattibwako kintu kirala kyonna innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka ay Allah amatendo gonna ebyengera byonna bibyo Allah subhanahu wa ta'ala era Allah kutongoza togattibwako kintu kirala kyonna abamanyi bagamba omuntu ayogera ebigambo bwe bityo yeyogeza amalika bamuddama ne bagamba labbaika laka wala sa'adaika tolina byo yanukudde era tolina kwesiima kwonna lwaki kubanga okola shiriki omuntu yenna tasobola kusaala tasobola kukola hijja ng'akola shiriki nolwekyo abantu abagenda okufuna mirimu emirungi gye bakola gyonna balina okubeera nga baawula Allah subhanahu wa ta'ala nga tebalina shiriki yenna la yushirikuuna billahi shay'an fi aqaa'idihim wa ibadatihim munzikiriza n'emirimu gye bakola oba lyayinza okuba enzikiriza nnungi naye ate bw'atukukola okusaala essola n'agirongoosa omuwalimu amulabe oba asaala kiro n'agirongoosa mukyala wa agambe nti taata w'abaana asaala nnyo oba wanvuya n'olwekyo shiriki owa buli kika bateeka okuba tebamuyina omuteeko gw'okubiri mu bantu abaganyirwa mu mirimu gyabwe emirungi gye bakola alhafidhuuna ala salawatihim almuhafidhuuna ala salawatihim abantu abeekuumira ku swala zaabwe nga bazisaala ettaano be baganyirwa mirimu gyabwe emirungi gye bakola omuntu yenna atasaala kakibe kisiibo takifunamu era va ku njogera ezigamba nti okusiiba kirala n'okusaala kirala oli aba n'ezambi y'obutasaala naye ng'ate ekisiibo kyo kikiriziddwa Allah subhanahu wa ta'ala yagafa intabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi ddin bwe banaabeeranga bakoze tawba ne beenenya ne basaala ne batola ne zaka bagenda kubeera baganda bammwe mu ddiini wano Allah athbata al-ukhuwa yanyweza oluganda luvannyuma lwakuba nti basadde kitegeeza baba tebasadde Allah jalla waala ajjewo oluganda kiba kitegeeza ki banaabeera tebakoze tawba bwe banaabeera tebasadde bwe banaabeera tebawadde zaka tebajja kuba baganda baffe mu ddiini kitegeeza n'emirimu gyabwe emirungi tebagifunamu era omubaka sallallahu alaihi wasallam kyagamba nti al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala enjawulo eriwo wakati waffe ne bali abatali basiraamu kusaala faman tarakaha fakad kafara omuntu yenna bw'aleka esswala aba amaze okubeera nga avaamu musiraamu omuntu bw'aleka esswala aba amaze okukaafuwala kati okusiibako omuntu atali musiraamu tekusobola kukkirizibwa okusaalako omuntu atali musiraamu tekusobola kukkirizibwa lwaki kubanga ekisooka takirina esswala bannange era olaba sallallahu alaihi wasallam yagaa nti awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu inda rabbi yawma al-qiyama as-sala fi ma'na al-hadith Nabbi sallallahu alaihi wasallam ati Allah kyagenda okusooka okubala ku muntu kunaku lw'enkomerero egenda kubeera swala bweribeera nzijuvu alhamdulillah agenda kuba yeesiimye n'emirimu emirala gigenda kukkirizibwa bweribeera nkendeevu kati ababizibu ebirala bigenda kutandika okujja naye nga kibasoose okuba ku mmeeza swala kitegeeza okusiibako omuntu atali musiraamu tekutuuka omuntu aganyirwa mu mirimu gy'emirungi alina kuba musiraamu ng'asaala era Shaqiq bin Salama yagaa nti kaanu la yarawna shay'an tarkuhu kufru illa as-sala basahaba bannabbi tebalina kintu kirala kyonna kyebalaba ng'okukirekawo omuntu wakirekera aba akafuwadde okujjako swala tebalina kintu kyonna kyebalaba era Abdullah bin Mas'ud yakuwa ekyokulabira kagaa nti wahatta omusajja bamuleetanga ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga basajja babiri bamukutte eno n'omulala amukutte eri bajja bamuwalula buwaluzi ne bamuyimiriza mu swala mu layini wala yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq era tewali muntu yavanga kuswala ku mulembe gwa Nabbi ne babira nga tajisadde okujja kuyabeeranga mu nanfuusi nga n'obunnanfuusi bumanyikiddwa eswala kikulu nnyo baddu ba Allah tabaraka wa taala eswala kikulu nnyo nga tunagenda kuswala tunagenda kusiiba tunagenda ku hijja tunalowooza mimula sooka eswala oluvannyuma lwa shahada era twebaza muganda waffe Sheikh Burhani Muhsin Kiti olw'okwongera okukubiriza ennyo abantu okutereeza akida yaabwe era tubadde naye kwali live afollowinga naye tutambula naye jazakallahu khaira Allah amwongere obulungi akida kwegamba nga bwe nayogedde esswala eno ezimbirwa ku akida buli kimu kizimbirwa ku kinne waakyo akida bwe teba ntuufu khalas n'esswala tegenda kuba ntuufu kati esswala erina okubeera nga ntuufu esswala erina okubeera nga ogisaala olaba Mubaka sallallahu alaihi wasallama yatuuka okufa
olunaku lwe yafa ng'agamba as-sala wa ma malakat aymanukum mu bigambo bye byasembayo ebibiri ng'agenda kufa naye omulwadde aliko eyo level extent ey'obulwadde sallallahu alaihi wasallam bwe bayaziina Aisha radhiyallahu anha agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga waka ng'atuweereza akola naffe emirimu egimu naye esswala bwe yatuukanga waka annahu la ya'rifuna ng'alinga atatumanyi naye abantu esswala etuuka bali mu meeting yambaga bagenda mu maaso na meeting esswala etuuka abaana mugole ali awo ku nnyonja atudde ne bbaawe nenewunya abagole abasimasimayo baali tebasaala era balangira n'okulangira emusinaga ati bannanga banaasaala teeti weeri wali yanaasaala atya omukyala amabeere gali bweru ye enjala bataddeko enjala endala zikoma eno omugole n'atuula ku mmeeza bw'ati n'atunuulya abasaala ng'alinga abagenda obbawa empeera musaale nabayise musaalireko awo mbawa empeera abantu obutasaala wallahi kinene nnyo esswala emu okuyitako kyobola Sheikh waffe Muhammad Amin Shinkit hafidhahullahu ta'ala yatukuga nti omuntu okuyitwako esswala emu eya fard ne bw'osaala tarawih zonna ez'ekisiibo tosobola kusinkana kufuna mpeera za swala egi eya fard Allah yakulalikako lwaki kubanga Allah subhanahu wa ta'ala kyogera mu hadisi al-Qudus wama taqarraba ilayya 'abdin bi'amalin ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi omuntu talina mulimu gwonna gw'ayinza kukola nga ahabbu ilayya nga ngwagala nnyo nga gumusembeza nnyo gyendi nga gumufuula nnyo omuganzi nga gwenkanankana emirimu gye namulalikako kati esswala ya fardu ndaalike Allah jalla wala esswala ya dhuhuri asri ezo esswala ndaalike zetusembezewa Allah subhanahu wa ta'ala esswala ezo ndaalike abantu abamu basingana asala mu Ramadani basala tarawih nnyo ate ne beebaka ku dhuhuri asri ne yeebaka yakooye idhan baddu Allah tabaraka wa ta'ala bweyagala omulimu gukirizibwe oteekwa kubanga osaala omubaka sallallahu alaihi wasallam mu bulwadde bwe yafiiramu alina we yatuuka n'aba nga takyasobola kujja mu muzikiti naye yagamba basahaba bali bamwetoolodde nti mumpe amazzi nfune wuzu mumpa amazzi nfune wuzu ngende nsaaza abasiraamu sallallahu alaihi wasallam ne bamuleetera amazzi fatawaddaa n'afuna wuzu faugmiya n'azirika bi abi wa ummi huwa alayhi salatu wassalam falamma afaq naye bwe yadde engulu bwati yagamba nti asalla nnaasu abantu bamaze okusaala esswala ewedde ng'ekimuli ku bwongo waddidde engulu bwati n'abeera soba asooka kulowooza swala ne bamugaa nti la intadharaka nnaasu litusalla bihim ya rasulallah ne bamugaa nabbi abantu bakulinze obasaaze tebasobola kusaala ng'okyaliwo ng'oli mulamu ne bagamba mumpa amazzi ne bamuleeta amazzi omulundi ogwokubiri fatawadda n'afuna wuzu faugmiya alayhi salatu wassalam naddamu n'azirika omulundi ogwokubiri naye bwe yadde engulu era ekimuli ku mutwe n'abuuza bannange esswala ewedde asalla nnaasu abantu bamaze okusaala ne bamugaa la intadharaka nnaasu litusalla bihim ya rasulallah nabbi abantu bakyakulinze obasaaze n'agamba mumpa amazzi ne bamuleetera amazzi omulundi ogwokusatu n'afuna wuzu ne kiddamu same case bwe yamala n'aga nti muru ababakari falyusalli binnaasi mulagire abubakari yaba asaaza abantu era ennaku ezo ziyamalanga mulwadde abubakari ye yali asaaza naye bwe yafunamu era olungubanguba n'agamba munsitule muntwale mu muzikiti ne bamutwala ne bamutuuza ku saidi eyaddi ya abubakari n'aba nga abubakari ayimiridde nga abantu bagobera esswala ya abubakari nga abubakari agoberera esswala ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe bulwadde kibongamba obukulemeseza esswala kale tunuulira ati umaru nabbi sallallahu alaihi wasallam muveeko kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam kugambye ne lwe yafa yabikkulako ku katini bwati n'alaba abubakari ng'asaaza abantu n'asanyuka olwo yayimirira n'okuyimirira sahabi omudoza Anas bin Basir abidde yaga nti kabulako katono tugezesebwe tufune n'ekigezo kubanga twalaba nabbi ng'asanyuse ng'aseka ne tugamba nabbi awonya akomawo kutusaaza kabula katono esswala ye tugifunemu fitina naye nabbi sallallahu alaihi wasallam amanyi nti nabbi ekyamusanyusa kwe kulaba basahaba be ng'abalese basaala naga nti bwe mbalese Allah yagadde kumpa bishara yagadde kunsanyusa nti basajja bo balese ku mulimu omukulu ogw'esswala iyo kwe bali basaala naye gwe n'osigala mu bizinesi ng'otunda kyobola abamanyi baga nti omulimu gwonna ogufunibwamu ssente oluvannyuma lwa adhaani ey'okubiri olunaku olw'ejjuma ssente z'ofunamu ziba haramu رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار abasajja bali Allah jalla wala biyawana business okutunda n'okugula tebibala bankanya kubajja kuswala tebibajja kuswala
batya ekyo bakikolwa ebibalisa business zaabwe batya olunaku lwe basinkana Allah jalla wala. Umar radiyallahu anhu lamma tu'ina musajja bwe yamala abulu al-majus bwe yamala okumufumita Umar radiyallahu anhu yavaawo bamusitula okumutwala wakanga ebyenda buli kyateekamu kiyitamu buyisi naye ennaku ze yamalawo nga tannafa omuweereza bamita Miswar yagenda okumulambula salati subuhi nga bamaze okwazina n'amukonkona n'amuga ya amira al-mu'minina as-sala owange omukulembeze w'abasiraamu esswala etuuse naye omusajja mulwadde nga buli kibamuteekamu kiyitamu agenda kufa ali ku ssaawa esembayo abalwadde baffe mweyembera twali basaasidde no nga taata okusinzira embeera gye mulabamu tumuleke okusaasizibwe tulina muleke mukyala wange embeera gyali mumuleke maama wange embeera gyali mumuleke naye mu bulwadde nga bamuteekamu mubisi gw'enjuki buyitamu amata gayitamu Miswaru yamukonkona yamuga nti mukama wange swala umulira naye bwe yamuddamu namuga nti la hadha haqqun yasoka namuga nti haqqun yogedde mazima la hadha fil islami liman taraka as-sala namugamba omuntu yenna aleke as-sala talina mugabo gwonna mu busiraamu nolwekyo baganda bange kinjagadde obbaga as-sala osingana amaka gamu ng'omwami yasaala ng'omukyala tasaala ate osingana amala nga bikyuse ng'omukyala yasaala omwami tasaala Haji Sura ali awo ye wakumuletera kacaayi kasoda katunda naye ng'ebyesswala era n'abakyabana abagamba ne muve ku musaala gwa Mama Adija temutuleetera ebizibu omukazi oyo asaala wano mukazi asaala nnyo muve ku musaala gw'omukazi omusaala gwa mukazi ate n'osingana amaka amalala nga abaana be basaala nga abazeeyi tebasaala era ngo babazeeyi bagamba omukafiri yazaala omusomi bannaye Mungu yampa abaana abo basaala oba basomayo ki mu mizikiti ebibalinyise nnyo imaani ezisaala ng'agamaka subhanallah omuntu abatasaala simanyi kikyaba asigazzayo musira olwekyo okufuna mirimu gyo emirungi olina kubeera ng'osaala Allah subhanahu wa ta'ala agamba banaaba beenenyeza aya gye nkusomedde mu surati tawba fa intaabu banaaba beenenyeza wa aqaamu ssala ne batoola ezzaka wa atawu zaka fa intabu wa aqamu salata wa atawu zakata bwana bakoze tauba ne bayimirizawo essala ne batoola n'ezzaka fa ikhwanukum fi ddini bagenda kubeera baganda bammwe mu ddiini amakulu nga basiraamu kitegeeza bwana bati basaala bajja kubasi baganda baffe Allah amaze bagobamu mu baganda baffe idhan essala yetugatta n'abantu bettamanyi amawanga ag'enjawulo banakole bakiga basoga baganda banalwanda abawarabu basudani ekitugatta ukhuwatul islamiyya luganda lwa busiraamu naye lunywerawo ddi nga basaala bwe tulaba omuntu atasaala nga tugamba takyali muganda waffe ekimugobyemu kiki swala nolwekyo baganda bange abantu abaganyirwa mu mirimu gyabwe emirungi okufunamu empeera wa Allah oteekwa kuba mu bana abataano be twogera asooka tugambye ng'oyawula Allah owokubiri ng'oli musaaze esswala zo zisaala era Ibn Uthaymin yagamba nti omuntu yenna bw'aleka esswala ekisiibo tafuna mpeera zaakyo kubanga omulimu mukulu tagukoze idhan omuteeko ogwokusatu mu bantu abaganyirwa mu mirimu gyabwe emirungi gye bakola almutajannibuna lilkabair abantu abeewala amazambi amanene amanene mangi abantu bagamanyi era ne bwobuuza mu muzikiti zambi kyeddene basiraamu bakuwa linakuwa lino amazambi amanene okufuna emirimu emirungi okufunamu empeera oteekwa okuba weewala amazambi amanene amazambi amanene gafuuka olukonko wakati wo ne Allah tabaraka wa taala gateekawo obukyayi wakati wo ne Allah gakuteekako obusungu bwa Allah subhanahu wa taala amazambi amanene galemesa Ramadhaani okubeera ng'ekola omulimu gwayo gweyina okukola Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba intajitanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima Allah jalla wa ala tugamba nti munaba mwewaza amazambi amanene agabaziyizibwa nukaffir ankum sayi'atikum tujja kubasangulako bino ebisobyo ebitono wa nudkhilukum mudkhalan karima tubayingize n'awayingirirwawo ekitiibwa nga nayo yejjana gyesaba Allah agituwe nammwe ejjana Allah jalla wala agenda jiwa abantu bewala amazambi amanene era wala Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera abantu ebitendo by'abantu era bamujjana
mubo mulimu walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish illa al-lamam abe wala mazambi amanene ebyobuwemu okujja kubina ebitonotono. Ramadan egaana okukola omuntu bw'abeeranga takoze eki, bw'abeeranga teewaze mazambi manene, kubanga sallallahu alaihi wasallam yagamba nti as-salawatul khams, essala zino ettaano zetusaala dhuhuri ku asri, magharibi ku isha, isha ku subhi, wal jumu'atu ila al jumu'a, nejjuma okutuuka ku juma, wiiki ku wiiki, wa ramadan ila ramadani, n'ekisiibo okutuuka ku kisiibo, mwaka ku mwaka, mukaffiratun lima bainahunna, osangulwako ebisobyo ebibadde wakati waabyo byombiriri. Ebisobyo ebibadde wakati w'esswala ku sswala Allah abikusangulako, ebibadde wakati w'ejjuma ku jjuma Allah abikusangulako, ebisobyo by'okoze okuva ku mwaka ogwaggwa ekisiibo okutuuka ku mwaka guno ekisiibo Allah abikusangulako. Naye idha jitunibatil kabair, oba idha jitunibatil kabair, amazambi amanene bw'oba ogeewaze oba amazambi amanene bwe gaba geewaliddwa, kiba kitegeeza ki? Nti omuntu yenna okufuna mirimu emirungi osangulweko ebisobyo bino ebitonotono, Allah subhanahu wa ta'ala olina okuba nti akuumye n'akusaasiranga amazambi amanene togagwamu. Esswala ekusanguzeeko ebisobyo, Ramadan ekusanguzeeko ebisobyo, kitegeeza amazambi amanene gafuuse omuziziko ogw'okuba nti Ramadan tekoze mulimu gwa kusangulako bisobyo bitono byali badde kusangulako. N'olwekitegeeza tofunyeemu olwo mulimu gw'omulungi. N'olwekyo tusaba Allah atukuume nze nammwe tubeere nga tetugwa mu mazambi manene, tubeere nga twongera naffe okunyiikira okubeera nga tugeewala, tuleme gagwamu. Oba olya Allahu tabaraka wa ta'ala lwajja okutusaasira emirimu gyaffe emirungi okusobola ogifunamu empeera. N'olwekyo abantu abakola amazambi amanene abagamanyiira, era Nabbi sallallahu alaihi wasallam kibula mu hadisi emu yabawaako ekyokulabirako nti omuntu bw'abeera nga amazambi yagamanyiira alabanga enswera emugudde ku nnyindo n'agirabizibwa ati amazambi manene. Naye ate omuntu alinamu imaani, alinamu okutya Allah, ye bw'akola ezambi abeera nga alaba olusozi nga lugenda kumugwira. Naye abantu akola amazambi ako adi naawe ekyo mulimu ki? Ensi bwetu bwetambula, abantu bonna bakola ebyo la obeera bafuna mirimu gy'emirungi olina okwewala amazambi amanene. Omuteeko ogwokuna ogw'abantu era abaganyirwa mu mirimu gyabwe emirungi gye bakola, al-afuuna ani nnaas, abantu abasonyiwa ababasobezza, abantu abasonyiwa bannaabwe. Ebiseera ebyo buli lwentuuka kusonyiwa nekikira nnyo ekigambo kya sheekh waffe kyeyatuusa okugamba nti bannange tewali kigaana kugenda kugamba mukyala wo n'omugamba nti maama Adija mpangadde naawe mbufumba emyaka 10-13 naye nkakasa nina bye nkusobezza, naye nkusaba onsonyiwe lillahi azza wa jalla. Wallahi message nkulu nnyo, jazaallahu khair. Okusaba mukyala okusonyiwa, ogenda sigala nga gwe mwami wadde guwamu amahale gwogula emmere naye okumugamba nti nsonyiwa nga gwonoonya kyamaanyi ekiva ewa Allah tabaraka wa taala. Basiraamu be Uganda tulina ekkoligo, tulina atuloga, omusiraamu omuyanga shaitaani yetuloga, tulina obuzibu abasiraamu be Uganda obw'okwewalana mwaka ku mwaka. Tukyuseemu eyo tuveeyo tuseseetuke tunoonye ekisinga okubeera ekirungi. Bwe tuba twagala emirimu, nina obujulizi obulaga nti emirimu gy'abantu abatasonyiwa tegikkirizibwa, tegitwalibwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyo tubafunyeemu lwa butasonyiwa. Era oli message yentero gamba abasiraamu ennaku zino abasiraamu be Uganda tunywere message ey'obutasonyiwa bannaffe tugijjewo, kubanga buli oga nti tosonyiwa oba otegeeza mukyala wo takusonyiwa naawe tojja musonyiwa, abaana bo tebakusonyiwa naawe tobasonyiwa, bakadde bo tebajja kusonyiwa naawe tojja basonyiwa, boosi wo tojja musonyiwa. Eyo message enfu, risalatun haddama, eyo message ezikiriza esaanyawo umma, eyongera adaawa. Abantu ne muwana n'emizikiti bakimesola wano, omusiraamu akkirira omuga yaakhi wano bagenda kusaana kati agwosigwaffe, agwosigwaffe n'omugandi guli gwogendako gwammwe ani yagukuwa? Allah tabaraka wa taala nti wa anna almasajida lillah, emizikiti nyumba za Allah subhanahu wa taala. Omulala naga nti omuzikiti imaamu waagwo si waffe.
nenga basoma Qur'an je musoma bazina bumwazina mimbali yemu nabbi wa mweyomu lwachi omuntu obutono tetusobola buso tinga out netubanga tuddamu tambula ngawa tewali kyabulabe ng'abasiraamu kweyuzaaza buli mwaka abantu balina empalana ya myaka 2 3 4 5 8 buli we twongera okweyuza abasiraamu tunafuwa wala tanaza'u fatafshalu temukaya na mugenda kufeera mugenda kusemba mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wewe nyemabiga yitu bali twogera nga message y'abasiraamu okwegatta ng'ebibuuzo ebitubuuzibwa twegattira kuki mwegattira kuki ku kitabu kya Allah ne hadisi z'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obuuza kimwegattirako Allah jalla wa ala nti inna hadhihi ummatukum ummatan wahida bannaga abasiraamu muri group ya mwereji wa ana rabbukum fattaqun atenze mukama wammwe mutye mu bituyina okumutyamu n'ekyo kyayogedde olaba nti nze mukama wammwe naye mbabuulira umma ya mwereji abasiraamu niwe munagamba kine omuliyogera ki umma ya abasiraamu eryemu ebbanga limunamalanga mwawukanye kyobola bulwaliro buli kizibu ekijja onasonga moli nono nasonga mono ekiyinza tuyamba kubeera wamu kwegatta ne tusonyiwagana ensobi zijja kubeera buli ayitibwa omuntu musobya olwaliro nakusobya enkyoli nakusobya ono nakusobya ono nakusoba naawe n'osobya abalala kyobulaba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu musajja Mistah yali omukuba yingira mu bigambo ebyayogerwa ku Aisha radiyallahu anha muwala wa Abubakar Siddiq naye oluvannyuma ayati zakka Allah jalla wa ala yassa amateeka ng'alaga Aisha kye baali bamutemeredde teyakikoze takikolanga nako then Abubakar yanyigira Mistah namugamba nkugobye nawaka vaawo noyetemera muwala wange noyogera bino nebino ebitali bituufu ensonga yalaga wala yali nnene nnyo kubanga waliwo obuzibu abamu bwe muyina nti ensonga bw'ebeera nti eguddewo mwe mugyepimira ne mulaba nnene nti eyo nnene nnyo eneesusse olwali ekyokulabirako obwosiŋŋaana omwazinyi n'omusiŋŋaana mu disco ababodaboda abatemi b'ennyama abasuubuzi buli omu gadda ku mirimu bagamba omusajja omwazinyi bamusanze mu disco nga yambali n'akakofiira akatunuzza emabega resitola zaabwe sikyadda mu kusaala abamu ne banafuwa ezambi abasiraamu b'Uganda baafuula amazambi nti bo be bagapima amazambi togapima gatwale ku shariya egapime eshariya ejja kubuulira kyekisonyiibwa kyekitasonyiibwa bw'onoomanya kyonna eshariya kyesonyiwa nga naawe okisonyiwa olaba Allah jalla waala yakuwula abakola shiriki nakuwula abatta nakuwula abenzi naye nabo naabonze kati bwe baneenenya nja kubasonyiwa walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله جل وعلا يقام أبينز أبته أبقل الشرك bwebabifiirako nga tebakoze ttawuba bagenda tuuke wa Allah jalla waala basinkana omusango gwe baakolanga munene era bagenda kubeera mu jahannama nga bafeebezeddwa nga banyoomeddwa Allah yaga tikujjako abalyenenya ne bakola ttawuba abagenda kubawanyisizaamu ebirungi mu bibi byabwe era Allah jalla waala musonyiye musaasisi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مزامبي قلنا توفي مقبو مزامبي سوى بتيرك الشريعة أبو بكر وعمل قوة مستح الله سبحانه وتعالى يا مغانتي وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم مسنيوي أتنبيه سنيوي متماغل الله سبحانه وتعالى كبيرا نغابا سنيوي أبو بكر بيقول لي تغامبه ekyo nakola ki nagamba ati la njagala Allah subhanahu wa ta'ala okunsonyiwa najje wombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba ati ya Rasulullah bala inni uhibbu an yaghfira Allah li walam yanza'uhu abada sadaka tiyajimujjako mistahali yali akolera tiyajimujjako yasigala ajimutaddeko ngaajimuwadde namugamba sente abamanya bamatu kano gamba ati sente yali akolera abala bagamba ati yamwongeza
olwaki olw'obulungi olw'okuba Allah ekibuuzo kyeyabuuza Abubakar kyali kikulu bwe tuyagala Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga akusonyiwa bwe tuyagala Allah jalla wala kubeera nga akuddiramu amakulu ekibuuzo kiri nti mmwe temulina nsobi ze mukola olwali tuyinza okugaana okusonyiwa abantu naye ffe tetulina nsobi buli wetunula mu nze Allah jalla wala bwambikudde oba olyawo nyinza obutagumiikiriza nyinza okuswala nyinza okuba ne bino byenjogera nkwatibwa ensonyi okubyogera n'omulala Allah nga mubikudde Allah subhanahu wa ta'ala atumanyi bulungi naye Allah jalla wala kyatugee tusonyiwagane fajaza'u sayyi'atun sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah omuntu yenna bw'akusobya nakukola ekibi tukimanyi naye aba alina okufuna ekibi alina okusasulwa ekyenkana ng'ekyo kyakoze naye bw'obeera ng'osonyiye n'olongoosa empeerayo gisuubire ewa Allahu tabaraka wa ta'ala n'olwekyo obujulizi excuse me musonyiweko obujulizi obulala obutulaga nti omuntu yenna bw'abeera tasonyiwa tafuna mirimu gye mirungi gy'akola omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba tuftahu abwaabu aljanna yawma ithnain wa yawma alkhamis nabbi yagamba nti emiryango gy'ejjana giggulwawo buli lunaku olw'ebbalaza n'olunaku olwokuna fayaghfiru Allahu likulli 'abdin la yushriku billahi shay'a Allah n'asonyiwa buli muddu yenna atalina kyagatta ku Allah illa rajulan kujjako abasajja babiri Allah tabasonyiwa muntu ki kanat bainahu wa baina akhihi sha'nu abantu bano ababiri yalina wakati we ne muganda we obukukuuzi bagamba nti anziru hadhaini hatta yasaliha anziru hadhaini hatta yasaliha abo Allah agamba mulindeeko emirimu gyabwe paka le balikkaanya ejaawo mugirindeeko paka le balitegeragana ejaawo mugirindeeko paka le baliddiŋŋana rawahu Muslim hadisi Imam Muslim yajogera kitegeeza emirimu gy'abantu waliwo emirimu gy'abantu myaka 20 nga giri awo tegitwalibwanga wa Allah tabaraka wa ta'ala waliwo emirimu gy'abantu na myaka 3 4 5 7 10 giri awo teginnatwalibwa wa Allah subhanahu wa ta'ala lwaki baaswagana era kyobalaba Imam Ibn Abdul Barri beera akola ta'liq hadisi eyo laga nti wadhalika li'idhami dhanbi almuhajara wal'adawata washahna li ahli al-iman ekyo kibatuusibwako emirimu gyabwe gaana okutwalibwa wa Allah olw'obuyitirivu lw'obulabi bwe baateekawo n'obukyayi n'obukukuuzi eri abantu abakkiriza amakulu abakkiriza okubeera nga bawalagana Allah jalla waala naaba nga naye kyabawaddemu kubeera nti emirimu gyabwe emirungi tegikkirizibwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala omuteeko ogw'abantu abafuna emirimu gyabwe emirungi ogusembayo at-taa'ibun as-sadiquna fi tawbatihim abantu abeenenya naye ng'okwenenya kwabwe kwa mazima omuntu yenna yenna bwe yeenenya ng'olwenenya leero lwe yeenenyezza lwa mazima emirimu gye emirungi afunamu ewa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu Ahkaf ayina we yatuuka n'agamba nti hatta aya etandikira ku kuyisa obulungi abakadde naye ayina we yatuuka n'agamba nti hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون الله سبحانه وتعالى يقام nti omuntu yasooka n'ayogera kuyisa obulungi abakadde naga nti alina omuntu watuuka n'asajjakula n'akula n'aweza n'emyaka 4 okutuusa omuntu lwagamba nti ayi Allah nkusaba onsobozese nkwebaze buli kyengera kyonna kyompadde era Allah jalla waala nkwebaza buli kyengera kyonna kyompadde n'ekyengera kiwaba bakadde bange then oluvannyuma n'atandika okusaba n'agamba nti asaba Allah jalla waala amulongooseza abaana be nsaba Allah jalla waala abeerenga amuwa obusobozi obuwangazi bwonna busigadde akole emirimu mirungi era n'atuuka ku kigambo ekiga nti inni tubtu ilaika ayi Allah subhanahu wa ta'ala neenenyeza gy'oli wa inni minal muslimin era Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa kati ndi musiraamu amakulu omuntu abeeranga
aguddewo page empya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Inni tubtu ilaik, Allah nenenyeza gy'oli, wa inni minal muslimin, era nkakasa Allah jalla waala ndi mu bantu abasiraamu. Oluvannyuma lw'okukola tawba efaananako bw'etyo, Allah jalla waala yagamba nti ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, abo ebirungi byabwe bye baakola bigenda kubeera nga bikkirizibwa. Awo tujja obujulizi mawdhi oshahid, Allah ganti ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, abo ebirungi byabwe bye baakola bigenda kukkirizibwa. Kitegeeza omuntu wanaaba takoze tawba ya mazima ayinza obutafuna mirimu gye mirungi, bwe kiba kisiba ayinza obutakifunamu, hijja ayinza obutagifunamu, zaka ayinza obutagifunamu. Lwaki? Kuba tiyenenyeza lwenenya lwannamaddala. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, abo ebirungi byabwe bye baakola bigenda kubeera nga bikkirizibwa. Wanatajawazu an sayiatihim, si ekyo kyokka n'ebisobyo byabwe bye baakola, ebibi byabwe bye baakola, Allah jalla waala agenda kubibajjako. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubibasangulako. Si ekyo kyokka, fi ashabil janna, fi ashabil janna, abo baakubeera mu jjana, baakubeera mu jjana. Asaba Allah jalla waala agituwe nammwe agibawe baganda baffe abali naffe abawuliriza, abatambula naffe, baganda baffe abo, baganda baffe abalala Lusiba Abdul Aziz n'abalala, muganda waffe Hassan, waliwo muganda waffe atuweereza nagati ali Tanzania, abaganda baffe abali Kuwait tubalaba, n'abalala bangi batambula naffe ku page yaffe. Tubeebaza era tubasaba message daawa nammwe mubeere nga mwenyigiramu ng'abaganda baffe abathuraya bwe bagulawo omumuli guno, nammwe mubeere nga mwongerayo message daawa ebeere ng'egenda mu maaso, n'okubeera nti ebibuuzo byammwe biidhinillahi ta'ala tubawoweyamu, tujja kubiddangamu kusinziira ku bwetaavu obunaabanga buze. Olwekyo baganda baffe tugambye nti omuntu aganyulwa mu mirimu gye emirungi gy'akola, gwe tukyaliko okutaano be babeenenya, olw'enenya nga lwebeenenya lwannamaddala. Allah aga nti ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, abo ebirungi byabwe baakola tugenda kubikkiriza. Wanatajawaza an sayiatihim, ebisobyo byabwe tujja kubeera nga tubibajjako. Fi ashabil janna, abo bamujjana, wa'da sidiki alladhi kanu yu'adun, eyo ndagaano y'amazima ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabalaganyisa. Ndagaano y'amazima ow'ekitiibwa Allah jalla waala yabalaganyisa. Olwekyo tukole tawba. Buli muntu yenna agwa mu nsobi, buli muntu yenna aseerera, tusobye ekiro n'emisana, naye asinga okubeera omulungi yategeera ensobi gy'abadde akoze n'abeera nga addiri Allah subhanahu wa ta'ala. Era kyobola abamanyi tawba bagiteekako obukwakkulizo. Bw'otuukiriza obukwakkulizo bwa tawba gy'okoze ebeera ntuufu, era Allah jalla waala tagenda kubikkula ate ku lunaku lw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna gw'asonyiye talinga bantu. Nawe omuntu akusonyiwa naye ate n'asigaza wano abakiga bakiyita kiniga, asigaza n'ekiniga wano ku mutima aga nti namusonyiwa, naye buli lwe mmulaba emmeeme entabanguka, buli lwe nzigula kye yankola mpulira nga sanga kutuula waali. Subhanallah, ebintu ebimu byagala kwesonyiwa, kukakkana, ne twenenya, buli omu nayenenyeza munne. Abooluganda olwaliro okuba nti temwagala kutuula ku mmeeza emu muli baaluganda, temwagala kuwulira ku kijiro kimu muli baaluganda, temwagala kubeera wamu muli baaluganda. Ya akhi karimu, wenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Era omuntu yenna bwe yenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ate tagenda kumuvunaana mulala. Allah gwali basonyiye tagenda kumubikkula. Era omuntu Allah jalla wala agenda kumuleeta wali amubale, amulage nti tewakola kino nekino, avunname nti Allah nakikola, Allah agenda nakikusangulako. Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'omuddu yeebaza avunname, bamuga tewakola kino nekino, agenda nakikola, avunna. Allah amuga nti kino nakikusangulako, nakikusonyiwa, nga ataddewo kateni tamuswazizza eri bantu. Wa hatta hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi empanvu yaga nti abantu abali babalaba bagenda n'okutuuka okulowooza nti ono talina kibi kye yakola, nga balaba buli ddakiika avunnama kwebaza, naye nga Allah amugaa nti wakola kino n'enkusonyiwa, wakola kino n'enkusonyiwa, wakola kino n'enkusonyiwa. Idhan tawba, nga bw'olaba at-tawbatun sadiqa, okwenenya okwannamaddala, yajubu ma qablaha, kujjawo byonna, kusangulawo byonna ebyolubereberye. Ng'owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam nti nga abamanyi bagamba attaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu, attaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu.
omuntu bwe yenenya abanga atayina zambi yonna yali akoze. So buli kintu kirina engeri gy'okikolamu tawuba yaakyo. Buli kintu kyonna kirina engeri gy'okolamu tawuba. Omuntu atasaala alina tawuba bw'agikola. Omuntu ajeemera abakadde alina tawuba engeri gy'agikolamu. Omuntu adduka mu lutalo alina tawuba engeri gy'agikolamu. Omuntu alina ebisibe mu manja alina tawuba engeri gy'agikolamu. Omuntu alina ebintu by'abantu by'omu manja naye alina engeri gy'akolamu tawuba eyiye ey'enjawulo. N'ekyo baganda baffe ffenna tuli beetaafu bakubeera nti emirimu gyaffe emirungi gikkirizibwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kye kitwagazza okutandika olwaliro ku peegi yaffe n'omusomo guno nga tuleese emiteeko egy'abantu abaganyirwa mu mirimu gyabwe emirungi gye bakola egikwatagana ne mawudu gye twayanjudde ekwatagana n'okubeera nti enkolagana. Tujja kubeera nga tutulira enkolagana mu bintu bingi nnyo, enkolagana n'omuntu ne Allah we subhanahu wa ta'ala n'abantu abamwetoolodde n'ebintu ebitwetoolodde wa hatta buli kintu kyonna ku bantu abaganye nti Obusiraamu tujja kubusomesa biidhnillahi ta'ala nga tubusomesa wansi w'omutwe ogugamba nti enkolagana. Enkolagana buli kintu kyonna tukuleetera enkolagana yo n'esswala yo. Tusomese esswala naye nga tukulaga engeri gy'okolaganwa n'esswala yo. Enkolagana yo n'okusiiba kwo. Omuntu okolagana otya n'okusiiba kwo. Okubeera enkolagana yo ne hijja. Omulimu mulungi okolagana otya nagwo. Buli mulimu omulungi biidhnillah Allah bana batuwadde obuwangazi tujja kubeera nga tugukoonako ku peegi yaffe eno. Buli anagiddingana ajja kuba nga asangako bw'olya biidhnillahi ta'ala ekipya okubeera nti twongera okusomesa umma okukendeeza ku ngenda abamu ze batugamba nti jangu wano osomese wano nga n'olumu oluusi tusobola kutuukayo. Baganda baffe abathulaya ne baba nga bakusembereza omusomo mu nnyumba yo ukusanzaawo tuddaawo mu nnyumba n'osomerawo. Tugeze mu ddarasa eri Kapchora, tugeze mu ddarasa eri Masindi, bagukuweereza n'ogufunamu biidhnillahi ta'ala. Saba Allah atulongoseze ne babalongoseze embeera ku duniya wal akhirah. N'olwekyo olwaliro omusomo gwe tuguddewo nagwo gubadde ku asnaful mustafirina fi a'mal as-salihat, abantu abaganyirwa mu mirimu gyabwe emirungi. Tugambye omuteeko ogusooka mu bantu abaganyirwa mu mirimu gyabwe emirungi al-muwahhiduna. Twogedde abantu bataano, abantu abawula Allah subhanahu wa ta'ala nga tebalina shiriki, nga tebeeraguza, nga tebalina irizi, nga tebamala balongo, nga tebaabya nnyimbe. Ebbanga ly'omala ng'ebyo bikola togenda kuganyirwa mu mirimu gyo mirungi, era ogenda kubeera mu muliro jahannama. Waliyadhu billahi, saba Allah jalla waala abeere ng'atutaasa. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba abantu bagenda kuyingira omuliro talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha karihun. Gubakwate ku byenyi gubotandika okubookya nga nabo bennyini balina okutamwa okw'amaanyi. Babaga nti alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun. Amateeka tebagabasomesa ne mugalimbisa. Qalu rabbana ghalabat alayna shaqwatuna wa kunna qauman dhalin. Bagaga ay Allah obuwangwa bwatuwangula ennono bajjajja banga bwesiisamire ebyekika nja kwavuwala twali babuze. Baga rabbana akhrijna minha, Allah tufulumye mu muliro fa in udina bituliddayo mu muliro ne tukola shiriki fa inna zalimun, tugenda kuba bajaza amaanya. Allah agenda baganda qala khsawu fiha wala tukallimun. Mwongere kwenyweza buli omwaka atekita ekifo kye muliro musembereyo temuddamu kwogera nange. So mmanyi omu yavunna ayo naga nti Allah agenda kubaddamu ekyo nga wayiseewo obuwangazi ng'edduniya bwe yamalawo. Alyoka abaddemu baganda nti mubeeraawo buli omwaka ate ekifo kye musembere nayo temuddamu kwogera nange. N'olwekyo omuteeko ogusooka bye bantu abatakola shiriki. Omuteeko ogwokubiri abantu abeekuumira ku swala zaabwe, kubanga esswala kikulu era tumaze okulaba obukulu bw'esswala. Omuteeko ogwokusatu tugambye abantu abeewala amazambi amanene. Amazambi amanene mangi. Abamanyi abamu bagamba gali 7, abalala ne bagamba gali 7, abalala ne bagamba gali 7, abalala ne bagamba gali 5. Amazambi amanene mangi. Naye abamanyi basinga bagamba nti kati buli zambi lyonna ly'owulira nga Allah aliteekako ekibonerezo ku nsi oba ku akhira omanya nti eyo zambi ddene. Mutuuke ku teeko gwokuna tutunuulidde abantu al-afuuna ani nnaas, abasonyiwagana. Buli lwoba olina ensobi ne munno musonyiwe nga munoonyamu Allah jalla waala kubasiima. Allah akkirize ekisiibo kyo, akkirize Ramadaani, akkirize hijjayo, akkirize zakaayo, gyasi kusonyiwa. Abasembayo betumaliriza nabo abantu abeenenya olwenenya nga lwannamaddala. Tusaba Allah jalla waala alongoose enniya zaffe. Era nmaliriza omusomo guno nga neetondera buli muntu yenna bwe nasobya ansonyiwe lillahi azza wa jalla. Kabe mukyala wange, kabeere baana bange, kabeere bakadde bange, kabeere baganda bange, kabeere abasiraamu bonna. Oba omulanyiza omukozi oba nti mukosezza mu bino byenjogedde, kamwe muli ekimunyizizza
ng'alaba nganza amukakkanyiza naye nkwetondedde lillahi azza wa jalla kusaba onsonyiwe si kulwa olituuke wa Allah tabaraka wa taala ng'ommanya nga sina kyengenda kusasuza saba Allah jalla waala atulongoosize enniya abeere nga atuwa ebigendererwa byaffe ku duniya atufuule abalungamya era abalungamu nga tetulungamya Allah tutaase okubeera nti tuli babuze n'okubeera nga tubuza saba Allah jalla waala nsiime nammwe abasiime saba Allah jalla waala tuwejjera firdausi al-aala atusinkanye nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baganda baffe ababadde ku live tubeebaza ne abanaaba beeyunze ku vidiyo eno ne bagiraba oluvannyuma nabo nsaba Allah jalla waala bateeke mu baddu abasonyiyiddwa n'anagyongerayo okubeera nga ekola ddaawa wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.